weebwe ekitiibwa katonda wa isirayiri katonda wa jjajjaffe ibulayimu ne yakobo taata tukuwa ekitiibwa n'amatendo nga tugamba osaanidde tewali akufaanana ate era tewali akwenkano webale kubanga okeeseza n'ekyeyo olwaleero jangu natera obeeko kyoyogera eri obulamu bwaffe kuba yesu kristo omwana atutonda omulamu kizenvaawo omwoyo wa mukama maama jangu oyogere kyetuli kuba yesu kristo omwana wa katonda omulamu kama yeebazibwa bannange akayimba ako kampondodde omanyi okupondooka era nsazeewo nkakube okawulire buliwuzi nange nga nsirise nkalowoozaako bw'onooba okagala nja kakuweereza bw'onooba okansabye okamaleyo kuba ate gye kaggwera mesagi ekola etya bamuyise Vincent nedda si Vincent Segawa Joseph Segawa mwenkima oyo atuleesinga bambi ne gospel music we mukama amuwe nnyo omukisa sawa ya morning glory yaffe kugambye akayimba kampondodde message empondodde naye naawe nsaba kakola obulungi obutali butono tuli mu kyamateeka essula 8 tugenda kusoma okuva ku linnya lw'14 okutuuka ku lw'19 olunyiriri luno oba enjiri eno omwoyo wa mukama nnuŋŋamizza nnyo okugibuulira mu morning glory naye bunaku nga nkyesamba kubanga ninako awawerako wenakagibuulira naye nga mpulira amaanyi agaŋŋamba gibuulire era nga neekanga ekirala kye mbadde ntegese nkivuddeko nga nzizeeyo ku kino era kyenzikiriza nti olwaleero luno mesagi eno erina gwegenda okutuukako gy'ali naye ng'ekyawandiikibwa kino si kipya mu matuugo mukama yeebazibwe nange nagambye omwoyo wa mukama mesagi erina weetannatuuka naddingana amawolu yagajjamu omukkuto kati nammwe abaagiwulidde agyendibasanga egenda kuddamu ba blessing buto mukama waffe omulungi yeebazibwe kubanga ekigambo kya katonda tekikaddibwa kinywerera emirembe gyonna haleluya agambye remember the Lord your God even when all seems to be good nga bwe kimu olabanga ekirungi ekiteredde jjukira katonda wo akayimba kano yembadde nkakuba mubaddemu ebigambo nga omusajja afuba ennyo azuukuka kiro era yeebaka kiro ng'akooye n'agamba nti azanyira ku byobugagga byoyo aba ayoya buluzira n'alina kapaati waagambye n'agamba nti ate tekigenze n'agamba nti katonda amugenda kitono ensimbi ze ezimusingira naffe olwaleero abalokole n'abakristaayo bannange ensimbi zitusingidde olowooza kimu mulimu naye mulimu ogwo newonoguwa full time Monday to Sunday nga you have no time for God, you're busy for nothing. Joseph atugambye ebyensi eno biggwaawo ensi ekuma mukama waffe omulungi yeebazibwe tuyina katonda gwe tulina okwegamba okuwa obudde obusinga bwe buba nga obudde to average eri out of 100 we should give God 99 eya wano yokka yerina okudda mu kafunkunaali waffe gwe tuluubirirwa abamu tulabanga abali mu kanani yaffe twayingira dda
oba waliwo n'abaddawo n'agamba kati nze katonda mbonyaabonya bwaki byonna mbine naye nga byalina naye katonda si ye yabimuwa yeyiyiriza amagezi ge mukama yebazibe alina akapaati kagamba nti oli asanjaga ababe kwegamba tta ababe olwokubanga alina ennyumba eyababasabe bali ne badda eri nga bakaaba amaziga naye ye ngaali mu nnyumba yawujja waliwo abamu kale kubanga si buli ali obulungi nti obugagga bwe abujja muki mu makubo makyamu naye katonda bwakuwanga omukisa sigala ngaoli hambo sigala ngaonoonya mukama sigala ngaoweereza mukama nga bwobadde omuweereza nga tannakutuusa wooli tuli wali tosoboza overnight kamumeetings tezakuyitangako enjiri wagibuuliranga naye olwaliro naye bagamba tugenda kubuulira nji yatudduki watuuka mukama atusaasi essira lyaffe tugenda disemba 17 ngenda kusoma ya luganda kyannaku era kyenyamiza agambye atya kale omutima gwo gulemenga okugulumizibwa ne weerabira mukama katonda wo eyakujja mu nsi y'emisiri mu nnyumba y'obuddu eyakuyisa mu ddungu eddene era ery'entiisa omwali emisota egy'omuliro n'enjaba ez'obusagwa n'ettaka eriruma ennyonta awataali mazzi eyakuggira amazzi mu lwazi olw'embaalebaale eyakuliisiza mu ddungu emmaanu bajjajjaabo gye bataamanya akutoowaze akukeme akukole obulungi ku nkomerero yo era olemenga okwogera mu mutima gwo nti obuyinza bwange n'amaanyi g'omukono gyange bye bifunidde obulungi naye onojjukiranga mukama katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero awo olunaatuukanga bw'oneerabiranga mukama katonda wo n'ogoberera bakatonda b'otaamanya n'obaweereza n'obasinza mbategeeza leero nga temulirema kuzikirira mukama waffe omulungi yeebazibwe olwaleero waliwo awo agamba nti naye majo naawe kakati mu mbeera eno eya covid ani ali obulungi ku lockdown zetubaddemu abantu bakola sente zaabwe abantu mukama yabawadde omukisa newankubadde waliwo n'abatagujja eri mukama naye nga mu kaseera kano mulyamu mwanoonyeza mukama ye ali ku bugagga bwe bwasinza bwatendereza mukama waffe omulungi yeebazibwe agambye nti tetwegulumizanga mu mitima gyaffe nti obuyinza bwaffe n'amaanyi g'emikono gyaffe bye bituwadde obugagga abamu agamba beekoze nnyo nebakaleeti ennaku ezimu nsula wabweru investigations nti investinze mu bintu ebyenjawulo bannange entambudde amawanga mukwana my dear friend many have hustled and struggled ng'ebyo byotendereza bibwe byostrugglinggiddemu but they failed to reach where you are tebannatuukawo ate nno kankubuulireko na kino nti waliyo abakoze n'ebisinga gwe byogamba byokoze ebikutuusizaawo naye tebannatuukawo wooli kyenva nkujjukiza nti kisa kya mukama mukono gwa katonda wabula si buyinza bwo si maanyi ga mikono gyo si magezi g'okuyiiya nno nedda lowooza ku ddongo mukama gyakujja bamu twalina endwadde nga zo wagifuula nandwaddeyo n'ogamba ayoyo ngaogyetegekera n'ogyetegekera omanyi nebbanga mwekulumira omanyi mukama yeebazibwe jjukira nti olinako we wayita nga bakusuza na busuza jjukira nti olinako we wayita nga bakuliisa na buliisa
naye olwaleero mukama katonda akumusizza akuwadde omukisa, omukisa gwe yakuwadde gwakuwadde gukufuukidde katonda, gukumezezza amawaggali. Tuyaexengi tokyalina na budde busaba. Mukama yeebazibwe. Tokyalina yadde obukuŋŋaanako ne banno. Ate kiki ky'onoonya nga byonna olina? Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Tujjukire eddungu lyonna Mukama gy'atuyisizza. Ezo struggle z'ogamba ezikutuusizza wooli lwaleero bangi bafiiriddeyo obulamu bwagenda nga ne kye baali baluubire tebakifunye, naye gwe oweereddwa omukisa otuuse awo, naye weerabidde Mukama Katonda wo. Ebyenfuna, ebyobugagga, ebyensi bino ebiggwawo ebiri temporary bireme okutumalamu bannange, bireme okutumalawo kubanga biggwawo bikoma, temuli bulamu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Temuli bulamu, okyayira bwereere munno omusibisiza bwereere, ettaka lya munno otwala lya bwereere, abaana ba banno osaddaaka ba bwereere. Temuli bulamu kuba ogwo omusayi gugenda kukabira mu maaso ga Mukama. Ekikolima eky'omusayi simanyi gy'ogenda kukitta. Bugembe yatuyimbira akayimba nti beera n'enviiri ez'akaweke nga Mukama azimanyi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Obwavu si bulwadde newankubadde waliyo obwavu obw'ekikolimo, naye obwavu buleme okuwemusa, oleme okuva mu maaso ga Mukama. Abalemerako bawangula, naawe eremera ku Mukama. Tagenda kulekerera, talikwabulira, tagenda kuswaza. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Recently twasoma wanene ekyawandiikibwa nga kigamba nti newankubadde ng'omwoyo omuntu owabweru aperishing aggwawo, that was 2 Corinthians chapter 4 verse 16, nti naye let our inner being be renewed day by day. Kiri kugasa ki okubeera ng'ofunye omukisa, oli bulungi, oteredde, abamu mugiyita nakananiya mwe mwagiyingira dda, naye ey'oku nsi kuno mmwe gye muyita nti gweri, naye ate wali ewawakanirwa. Buli omu waafuuwaanira okuyingira, buli omu waakolerera ne wakulema. Agambye Olunyiriri 17 18 nti naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga. Aneze endagaano yo gye yalayirira ki bajjajjaabo nga leero. Onojjukiranga Mukama Katonda wo yakuwa obuyinza, yakukulembera ng'omuliro ogwokya, abalabe bonna n'abakomako, endwadde n'azikomako. Bantu bangi abalina by'olina naye nga batula batunula ebirwadde, nga babirina naye nga tebeeyagala. Lwaki? Obulamu bulwadde. Naye gw'oli awo tolina nawakuluma yadde kasenyiga, weegulumiza nze nkoze nnyo. Twali tukola, omanyi n'okuduula nnyo, twali tukola mwenga mwebase nga tulwakuba enfuufu n'ebisooto. Twagenda ku mawanga ffe, omuzira ne gutukuba, era webali bameka abafiiridde ku mawanga boolabye nga bazaniranga. Abamu tuli ku mawanga kuno naye kwe twefuulidde embereegi. Abaana abaali eka nga baweereza Mukama beeyambulira ku zi social media, baatuuka ku kyeyo baafuuka emisege. Ate ani abamanyi? Ani abamanyi yeno nti oba baalina balokole oba bakristaayo? Byewuunyisa ate byennyamiza. Balowooza baatuuka naye temuli. Naye nga nno talina na bwe yabadde, talina bwe yabadde, tafuna na bukadde bubiri, kubeera bwonna obubiri nabwo temuli. Naye nga bye yeekola, eggulu litunula ne linyanya omutwe. Alowooza yatuuka. Bwe bameka abantu bagobye ku by'okutambula ogenda ebweru ne babafera emirundi n'emirundi. Naye ge wakozesa obusente bwo bwe buti, mulundi ogwo n'oyitawo
n'ogamba ye kiwedde yesu wamuleka ku kisaawe entebe abalala wamuleka mwaka mu nnyumba n'ogamba yesu ne bayibuli waleka eyo ne ku ssimu yo tekuliiko bayibuli naye nga gy'osiibako ne weeyambulirako n'olaba buli kazambi yenna ayise ku social media platforms ez'enjawulo agambye olunyiriri lw'19 nti mbategeeza olwaleero temulemenga kuzikirira mukama agenda kuzikiriza n'ekikwepansa n'ekikwewaza ekyo ekimukwerabizza kwegamba okomekereze ng'ofiiriddwa mirundi ebiri gwe kenyini operishinze nekibadde kikwewaza nga tekikyaliwo mukama yeebazibwe haleluya oyinza okuŋŋamba amajo nze sisinza bifaananyi sirina bakatonda balala bensinza essimu yeeyo abamu tusinza zi facebook abala tusinza zi whatsapp abala tusinza zi instagrams abala tusinza zi twitter eyo gy'osinga okumala obudde n'olunaku ne luggwako nga towaddeeyo katonda we yadde esingle mate oyo afuuse katonda wo ekyo kyotulwala nga first priority mu bulamu bwo oli ku bakatonda balala osinza lwaki eyandibadde first priority omusudde muguluka omutadde ebbali omugambye omanyi ng'ogira owumulirako awo nja kunona mugumiikirizanya n'okusinga bw'olowooza era ajja kuleka weefuumuule weepiisuule amalala wenna otambule ng'obinuka masejjere naye agambe nze nkulinze mama wange alina akagero ke yageranga naye kaali kagero njogeraye oba njogera y'abaganda naye ng'agamba nnyo nti empologoma oba empologoma ennwanyi teva mu kisaka naye ekuumira awo ku mabbalibbali awo weekulindira n'ekuguumiika omukama waffe omulungi yeebazibwe ne katonda waffe bw'atyo akulinda n'agamba kamuleke bw'anaamala okwekoona n'abuuka n'akomawo naye nga lwaki tuzikirira olw'ebitaliimu muwuliza agamba byonna kugoba mpewo tosobola yadde okukwatayo akalolo bwoti mu ngalo zo tosobola kitegeeza ku byonna kumala budde tujjukire mukama ne bw'aba akujje mu kutambuza ebigere maama ng'otambula otudde jjukira yakujja mu bupangisa toduulira bapangisa abantu olw'okubanga leero wafuuka landiroodi jjukira mukama gyakujja omanye nti abantu abo nabo gye wayita nga tonnatuuka wooli ku bwalandiroodi nabo gye bali mukama abanjagalire nnyo abampeera omukisa mbaagaliza olunaku olulungi obukumi bwa katonda bubeere wamu naffe abadde beegulumiza n'ebyaffe tuddemu amagezi okumanya n'okutegeera ebiva mu ggulu tujjukire mukama gy'atuli tuleme okuperishinga alimu tusaanyawo mukama alimu tuzikiriza olw'ebintu bino ebitali mukama abanjagalire mbaagala nnyo